mwaka gwa 2022 ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku kusomesa ebya sayansi n'obuwangwa ki UNESCO kyatongoza olunaku lw'ebyobuwangwa n'ennono mu nsi yonna olukuzibwa buli nga 21 Ogwokutaano buli mwaka. Kati olwaleero ab'ekibiina ekitabo ab'ebyobuwangwa Buikwe Kimubeeya Culture and Tourism Heritage Center bawumya omutwe mu kutegeka ebikujjuko by'olunaku luno nga bibadde ku biyiriro by'omugga Mubeeya. Natumani Nansubuga akulira ekibiina agamba nti abantu bonna abali mu byobuwangwa bandibadde basaala ennyo mu kukuuma ebyobuwangwa n'obutonde bw'ensi. Ebiwoobutonde biggwaawo, emiti bagitema ne giggwaawo. Twatandise Culture Week nga twatandikira mu musomo ne tufuna emiti, abasomesa ne bajja ne basomesa, ne musobola okutegeera nti omuti guno gw'okunogako ekikoola okiyenga mu mazzi n'ofuna kino. Tetwakomya okwo ne tugisimba. Ye Mukasa Mutyaba Ssaabakiriza ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono avumiridde abantu abasuulidde ebyobuwangwa. Abantu batandise okweyisa ng'ensolo, kuyita bukunya. Mu ngeri y'emu ab'ekibiina ekitaba abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ekya Uganda n'eddagala lyayo bakuzizza olunaku luno nga bakulembeddwamu Akikulira Salon Kalimu Walyabira ng'emikolo bagikoledde mu disitulikiti y'Obutalejja. Nawandiikire akola cooperation ne secretion sali musale namuwandiikire nti tikiba kivve basawo ba kinnansi twena kututaba ku operation ne secretion. Kayizi Godfrey omwogezi w'ekibiina asabye abasawo b'ekinnansi okukwasiza ku gavumenti mu kufuumuula abafeera ababeendimbikamu. Temumulabye okutusibako ekibibatta omuntu ne babaako bye bamuggyako. Ffe tetulina mugaso gwa bitundu byakyama ku bantu mu ssabo tetubirinayo. Era ntwala okulabula eri omusawo w'ekinnansi mu ggwanga Uganda ng'alowooza nti ebyobuwangwa birimu ebintu by'okusaddaaka abantu by'okuziikula abantu. Bwe bakukwatako kati owedde. Ye minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu gavumenti ya Ssaabasajja ow'ekitiibwa Maleki Walabye asabye gavumenti ya wakati okussawo enkola enayamba ku bawandiisi b'ebitabo ebikwata ku byenjigiriza. Silabasi ya reading mu Uganda lwekyo buli musomesa kyalowooza nti kyekinayamba abaana okubayigiriza okusoma eno wansi yadda wabeerangawo kisumuluzo. Abasoma mu biseera byaffe nga oba oyagala okumanya okusoma otandika na kisumuluzo. Abyogedde atongoza ekitabo ky'ebyenjigiriza ekya The Lack Phonics Manual ekiwandiikiddwa Nkono Yeeko ku mukolo ogubadde ku Grand Imperial Hotel mu Kampala. Ekitabo kino kirimu ebisomesebwa ku mutendera oguyamba abayizi okuboojwaza obwongo okuva ku ddaala lya Nassale okutuuka ku ddaala erya waggulu. Akatabo kano kayamba nnyo omuzadde n'omusomesa mu kusobola okutegeera omwana we byasoma ate n'okusobola okubimusomesa. Owekitiibwa Male yavumiridde omuzigo w'abasomesa okusomesa mu masomero ag'enjawulo ne batanywerera ku ssomero limu. Abaana kibabuzaabuza naddala abaana abato abatandikirwako tebaagala nnyo okulaba feesi zikyukakyuka. Yeeko ayogedde okusoomoozebwa kwayiseemu ng'awandiika ekitabo kino. Weetaagisa okufulumya ekitabo content wali tumanyiza naye nga tolina ssente osobola kukifulumya. Alazi byayagala abateekateeka ebisomesebwa okukyusaamu. Singa Uganda tetulina reading syllabus. So far abavuddeyo okukola ebintu nga bino tusaba tusobole okufuna support yeetaagisa ebitabo nga bino bisobole okugenda ku market. Ivan Lubega ne Shamshad Naluje bakusakidde gwe lino ku Bukedde TV.